wa min as-sunna fi yawm arafa mwebyo ebiri sunna ku lunaku olwa arafa ay yasumahu ghayru al-hajj kwe kubeera nti omuntu atali haja yasigadde Uganda okubeera nga asiiba olunaku olwo li anna siyamahu yukaffiru sanatayn omuntu buli wasiiba olunaku olwa arafa Allah amusangulako ebyonoono amazambi ge ga myaka ebiri sanatan qablahu wa sanatan ba'dahu Allah namusonyiwa amazambi ag'emabega n'amazambi agali mu maaso. Baganda bange tusiiba olunaku olwa arafa abo bonna abateekeddwa okubeera nga basiiba okujjako oyo alina udhurun shar'i ekisonyiisa eky'obusiraamu naye oba tolina kisonyiisa kya busiraamu kuggwe yenna atali haja ateetaba emikolo gya hijja kiri sunna okubeera nga tulisiiba olw'obulungi olubulimu. Yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam siyamu yawmu arafa okusiiba olunaku olwa arafa ahtasibu ala Allah nsuubira eri Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu kwe kubeera nga Allah tusonyiwa ebyonoono ebyakulembera n'ebyonoono byaffe biri emabega. Ani mufa atasobya atalina mazambi? Ani mufa ataseerera? Teriyo kitonde mulya mmere ali ku nsi kuno illa wa yaqa fi dhunub wa yaqa fi zallat wa yaqa fi sayyi'at. Teriyo muntu yenna mulya mmere okujjako nga yeebagala amazambi, okujjako nga aseerera n'agwa mu nsobi empitirivu. Allah akuwadde chance arafa ekusanzeewo n'oleka okwerekereza olunaku n'otalya ng'ogenda kulya olunaku olwa arafa n'olwa idi olye n'ennaku eziddako. Naye nga Nabbi atubuulidde obulungi enkizo eri mu lunaku olwa arafa n'atubuulira ebigambo ebiyitirivu eteekeddwa okubeera nga tuyitiriza ku nnimi zaffe okubeera nga tubyogera. Baganda bange mbakubiriza nga nange neekubiriza okubeera nga tusiiba olunaku olwa arafa. Fa ahrisu ibadallah ala siyamihi tubeere nga tufaayo ennyo okubeera nga tulusiiba. Wadhkuru ghayrakum bifadlihi wa ajrihi wa'muru min Allahi wa'muru min walakum Allahu amrahu bistiglali ma baqiya min hadhihi al-ayyam. Tubeere nga tukozesa akaseera akasigaddeyo mu nnaku ezo naddala olunaku olwa arafa nga tunyiikira okubeera nga tukoleramu ebyo ebirungi ebinatuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era tubeere nga tusonyeramu bannaffe wajtahidu fiha tubeere nga tunyiikira mu nnaku zino wajtahidu min hadha al-yawm min ad-du'a era tuyitiriza okubeera nga tusabiramu nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nga Nabbi bwe yatugaa nti khayru ad-du'a du'a'u yawm arafa wa adhiru fi yawm arafa at-tawba wal istighfar wat tadhallul. Tubeere nga tuyitiriza mu nnaku olwa arafa okuyitirizaamu nnyo okwenenya okugonda mu lwo okubeera nga twewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala wannadamatu wal iftikar n'okubeera nga twejjusa ebyo byonna ebituyiseeko omwaka omulamba.